muganda waffe Hudu abuuza nti singa imaamu ku khutuba alimu khutuba naye ate imaamu oyo n'awanvuya khutuba neetuuka mu ssaawa nga 8 kubanga ye waabwe gy'awangalira agamba nti zigenda okuwera 8 asiri ebemaze okuyingira kati abuuza nti tukola tutya. Ekigambo kino kinkaluubiridde kubanga imaamu khutuba tekkirizibwa kuwanvuyizibwa. Khutuba tewanvuyizibwa ekinene nnyo khutuba ebeera ya ddakiika ekinene nnyo khutuba yandibadde ya ddakiika 3 ekinene nnyo khutuba yandibadde ya ddakiika 3 khutuba essaawa ennamba si ntuufu era mbaka sallallahu alaihi wasallam tagisomangako khairul kalaami ma kalla wadalla ebigambo ebisinga okuba ebirungi byebintu ebigambo ebiba ebitonotono naye nga bigambo kyoleta kiriko obujulizi. Kakati mbaka sallallahu alaihi wasallam tasoma khutuba mpanvu muganda wange Hudu toyinza kungamba nti basomye khutuba kubanga kati awo mba nga ssaawa 8 asuli eba eyingidde ekitegeeza muba dhuhuri mba mugisala ssaawa 6 kati ayinza okuva ssaawa 6 ng'asoma khutuba mpaka ssaawa 8 eba khutuba ki? Otherwise muba mulinamu ekizibu muyinza okuba mukeereye esswala ya juma ne mugisala ku ssaawa 7 kitundu ne mutuuka mu ssaawa 8 kati kiba kyetaaga okutereeza mu sayidi zombi. So ejjuma etandikira eyina obudde bwayo naye ng'ekoma ku asuri weetuukira ejjuma eba eweddeko eba tekyali kiseera kya jjuma oba ogenda kusaala dhuhuri. Otherwise ekintu kino mukitereeze sikitegedde bulungi Hudu ky'obuuziza kubanga kiba kyetaaga kibuuzo kintandikidde wakati kiba kyetaaga kunviira eri nti jjuma tugisaala ssaawa bwe ziti tugitandika ssaawa bwe ziti awo tuwe hukumu tuwe okulamula kwaffe ku nsonga eyo. Bw'abanga imaamu yalina obuzibu tuba tulina kuwodda ku imaamu. Bwebanga society gye mwangaliramu yeyina ensobi esobole okubanga etereezebwa mu mbeera eyo insha allahu taala. Obuuza ekibuuzo ekyokubiri Hudu nti singa omusajja ayogereza omukazi asukka mu omu naye nga bonna abawala beemanyi nti kikkirizibwa lwaki oba okyangatyanga abawala oba oyagala kukola kitya? Kiba kituufu omuntu akweka okwogereza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'atyo yatugamba okwogereza okukweka nnyo naye ate n'olangirira embaga. So togenda ng'oyolesa nti omuwala oyo gw'olaba mwogereza n'omuwala ono omwokubiri n'agwewegereza naye n'akitegeera kubanga oba ogenda kusala istikhara Allah akusalirewo asingako okuba omutuufu gw'oba onoogenda naye. Kakati bw'amala Allah okusalirawo gw'ogenda naye nga bonna beetegeera tulaba nti oba ogenda creatingawo enmity obukyayi wakati w'abakazi bano ababiri nti omusajja oyo yantwalako bba wange nze namusookako n'ebifaanana bwe bityo. So kikkirizibwa ku bantu bano kubanga bamanyi kikweke gwe obe nga gw'okimanya wekka ku mutima gwo naye abakazi bano tobalaga era togezaako kubalaga. Kyandibadde na kirungi singa bonna bategedde n'okakasa nti bategedde nti bombi mbogereza otambulemu ogenda onoonya omukazi omulala Allah anakuwamu akusinga obulungi kubanga bw'onooba nga ogezezaako otwaleko omu munnange oba ogenda creating ogenda kuteekawo hatred wakati obukyayi obugenda okubeera wakati w'ababiri abakazi bano bombiriri anti obujja bw'oba bugenda mukwata nti watwalako omu n'oleka owokubiri. Obuuza ekibuuzo ekyokusatu nti okwazinira omwana omuto hadithi eriwo hadithun dhaif hadithi nfu si ntuufu era omwana tetumwazinira. Omwana omuto tetumwazinira wabula kye tukola ku mwana omuto tukola kye bayita tumuwa ntende olumuzaala ng'omugayira entende ng'ogimuwa ng'ogamba nti Allah nkusaba ompa obulungi obumulimu Allah omunfuulire nga mukkiriza omumpeera obuwangazi obulungi omusabira busabiziddwa wabula tomwazinira. Enkola y'okwaziina hadithi egamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yazinira Hasan ne Husain hadithun dhaifu jiddan la yastaqimu istidlalu bihi kikkirizibwa kustadalla nayo wallahu a'lam. Latifa Sulaimani Kakoza abuuza nti olugambo otugamba nti olugambo naye ate ye munnamawulire kyogamba nti Latifa gwe weetaddeko olugambo nti mubutuufu gwe oli munnamawulire bannamawulire muli ba lugambo. Okay. Naye nga olugambo kitwagamba nti olugambo twagamba nti ye muntu okusaasaanya amawulire li gharadi al-ifsadi
ng'agendereramu kutabula wakati w'abantu. Sisuubira nti munnamawulire ye ekigendererwamu kye kutabula wakati w'abantu, wabula aba asaasanya amawulire ge, naye nga sikikkirizibwa kusaasanya amawulire ng'ogenda oyogera ku ono ng'ogenda oyogera ku oli osobole okwawula wakati w'ababiri. Kye bayita olugambo. Wabula omulimu gwo gwekola mulimu gwo bi-insaafi, nga okola omulimu ng'okola oli mwesimbu mu gwo. Bw'olaba omuntu akoze bakuyita nti waliwo omuntu akoze ekikyamu n'omukuba ebifaananyi wahakaza ayenze oyagala kulongoosa ate gwe okuba kulongoosa bw'otegeeza abantu ndi omusajja ono mwenzi yayenze kubanga yafiiza omuwala olubuto bw'omuswaza mu mbeera efaanana bw'etyo oba olya nga Allah subhanahu wa ta'ala ataanaamuddako. Omulimu gwe si gugenda kwakwonoona wabula ayinza okuba nga ng'ogenda kulongoosa kubanga waliwo olugambo werukkirizibwa mu mbeera emugamba ng'omuntu ng'azze okuwa obujulizi mu maaso g'omulamuzi ng'ayagala abantu kuwa nti omuntu namulaba ng'atta omuntu olwo nno teruba lugambo wabula kubeera kola ki kubeera kwagala kulongoosa wakati wa babiri kwagala kulongoosa wakati wa mujtamaa oba society okuba nti ntuufu nojja n'owa obujulizi ku muntu afaanana bw'atyo olwo teruyitibwa lugambo era tosirikira mazima ago ogoogera tusobola okuba nti tutambuza society obulungi. Hadija binti Yahya abuuza nti kapa singa ebeera nga agamba nti kapa ekaaba n'ekaaba ng'omwana omusajja n'akuba omukazi n'amukuba n'ayagala okumutta wayinza okuba nga mwayingirwamu shayatini kikoleko mangu nnyo ekyetegereze kapa eyo bw'eba nga erimu obuzibu ogigobe ewaka eyinza okuba nga erimu shayatini nga bagisindikiramu shaitaani zibatawaanye ewaka so gigobe ewaka toddamu kugikkirizaawo. Ofune ne basheekhe bajje bakusomerereko bakusomereko bw'obanga waliwo shayatini zijja ku Allah subhanahu wa ta'ala jazijjawo. Wabula kapa yo mugigobe waka eyinza okuba nga erimu shayatini kubanga abasindika shayatini bwe bazisindika batera ozisindikira mu buyiibwa mu kapa mu mbuwa and what have you. Therefore nti kapa eyo mugigobe waka temugikkiriza waka era bwe mugirabako mugikubire ddala egende nga bugamba nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Ye munnange nno kapa yo bw'ebeera nzirugavu ate kiyitirira gigobe wakanga bugamba nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim ng'ogikuba amayinja eve waka tedda insha Allah ta'ala Allah jabbataasa. Kapa enkaaba yayo emanyiddwa ekabango wabula ekaaba ng'omuntu ekyo kiba kiyinza okuba nga kirimu obuzibu bw'obanga mwetegereza ekyo insha Allah ta'ala wallahu a'lam. Rashid Kakooza abuuza nti ezambi omuntu lyakola n'ava mu busiraamu lyeririwa ezambi omuntu lyakola n'ava mu busiraamu lyeririwa. Mazambi mangi omuntu gayinza okukola n'ava mu busiraamu n'aba nga takyali musiraamu wajjeyo n'ogamba nti eritali shiriki mangi omuntu gakola n'aba nga avudde mu busiraamu. Nasirika message naye bannange ata kyakalanya omusomo akati nakola ki amazambi omuntu goyinza okukola Kakooza ne gakujja mu busiraamu mangi mugo baalaga abawulolame baalaga ensonga 10 ezijja omuntu mu busiraamu. Ensonga 10 ezijja omuntu mu busiraamu baziyita nawaqidul islaami al-ashara. Omusomo guno twagusomesa e Uganda ne tugumaliriza ensonga 10 ezijja omuntu mu busiraamu. Oyinza okufuna CDs bw'obanga olina obusobozi obuzifuna. Omuntu nga bw'okolako ensonga emu ova mu busiraamu muzo mwe muli okujeregerera obusiraamu oba okujeregerera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bw'ogeza n'ojerega omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam oba okujerega obusiraamu oba ovudde mu busiraamu khalas ng'oli bweru wa busiraamu. Okitegeera bulungi. Kati ensonga ezo twazisomesa kiba kikaluba okuziddamu wano mu bufunda bw'obudde. So nkubiriza singa oba olina obusobozi bwonna obusobola okufuna CD ze twasomesezako Uganda osobola okuzifuna naye nga bawulame baalaga ensonga ezijja omuntu mu busiraamu ziri 10 omuntu waba nga azikoze ava mu busiraamu. Okuloga bw'ologa omuntu oba ovudde mu busiraamu kasologa omuntu oba ovudde mu busiraamu era tukutta bussi khalas n'ova mu nsi
kasa oroga obo fudde oli mu kafiri obo fudde mu Islam mu mbeera eyo insha Allah taala. So ensonga ezo nazo nyingi 10 ensonga ziri 10 omuntu okuze bwaba akozeeko emu aba avudde mu Islam aba avudde mu Islam yetaaga kufuna siddi kutasomeseza ensonga ezo n'ozitegeera bulungi insha Allah taala. Kubanga Fatuma yabuuza nti Fatuma binti Muhammad abuuza nti okukwata mu ngalo z'omusajja kiri haram kiri haram tokkirizibwa okukwata mu ngalo za musajja yadde omukyalo omukazi okukwata omusajja okukwata mu ngalo z'omukazi kiri haram era gamu ku mazambi amanene omuntu singa aba alikoze Allah subhanahu wa ta'ala amubonereza nalyo mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti an yuda almismaru okukuba omusumaali mu ngalo kisinga obulungi okusinga antusafiha mar'atan ajnabiyya okukwata omukazi ataliwo mu ngalo. Abantu boolina okukwata mu ngalo beba braza bo taatawo baawo kojjaawo taatawo muto n'abafaananako bwe batyo nga Allah subhanahu wa ta'ala bye yabalaga mu Qur'an. So naam so tokkirizibwa okukwata muntu mu ngalo musajja ataliwo mu ngalo n'ogenda nga omukwata mu ngalo ekyo tekikkirizibwa. Allah subhanahu wa ta'ala yakigaana liannahu turith azina kiba kigenda kuleetera omuntu okufunamu endowooza okufunamu obwagazi kubanga engalo z'omukyala zawukana engalo z'omusajja tola bwagenda zifiiringa nawe omukazi n'ofiiringa ez'omusajja mugenda okuvaawo nga museka mumwenya oluvannyuma nga akusaba akasimu oluvannyuma nga musinkana oluvannyuma nga kiddirira kyekyo. So tekikkirizibwa musajja oba mukazi kwata musajja atali wuwe mu ngalo. Wallahu ta'ala a'lam. Fatuma yabuuza ekibuuzo ekyokubiri nti eddoboozi ly'omukazi y'omukyala diba okay ekibuuzo ekyo kijja kireeta mu wiiki ejja insha Allah ta'ala. Nsaba mukkirize munzijukize malo kikolako full research kubanga abamu bagamba nti eddoboozi ly'omukyala si bwereere abalala bagamba nti eddoboozi ly'omukyala bwereere. Tujja kukirabako insha Allah ta'ala wiiki ejja biizinillah ta'ala Allah nga mpadde okujjukira obulungi. Waliwo yabuuza ekibuuzo nti okukima essola saamutegedde okukima essola boogera ebigambo balinga abaziina Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar oluvannyuma naga nti kad qaamat essola. Ekintu ekyo kiri kitya? Waliwo mpeereza wano message. Okay. Rashidi Kakoza amazambi gobadde ogamba nti omuntu gaba akoze gegambye nti 10 mulimu okukola shiriki ebiwaliganye n'ogamba nti shiriki nga teriiko ku muntu okuteeka wakati we ne wakati wa Allah kayungirizi omuntu obutalaba bakafiri nti bakafiri abakoze zambi bali kujja mu Busiraamu okunyigira mbaka sallallahu alayhi wasallam kiyajja nakyo okujerega mbaka sallallahu alayhi wasallam kiyajja nakyo omuntu okukola edogo wahakaza ke mazambi ago Rashid Kakoza geetaaga kunnyonnyola bingi nnyo olyoka ogategeere naye wegabanga oyogeddeko mwogere bw'otyo toyinza kugategeera. okwazina essola omuntu nayazina essola n'agamba nti Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah n'ajazina bw'atyo emu ku anwa gumu ku miteeko kibi nti Uganda twakwata enkola emu yokka bw'otogikwata omuntu bw'agendako ewalala n'abawo enkola endala oluusi ayinza okugiraba ng'enkyamu naye ate oluusi nga ntuufu. So ekiba ekituufu kuba nti abantu betondera nnyo okusoma obusiraamu n'aba nga talabye birabe. Kati okwazina kulimu enjaziina ez'emirundi emingi, enjaziina ez'emirundi emingi n'enkima essola ez'emirundi emingi. Naye mu nkima essola ez'emirundi emingi mulimu n'olwo ogamba nti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an ng'ogenda oleeta bibiri n'otuuka ku kad qaamat as-salaam
قد قامت الصلاة إنه شجرة من دي بيري وفنجما نقامت الله أكبر لا إله إلا الله تشكر زوا تشرنا متوانا قلنا so toina buzibu ku nsonga eyo kimisona mu mbere fana bwe ekibuzo ekirala ekibuzo ekirala kya mu era nakyo sitegeera yabuuzizza nti nzikirizibwa okugenda okuyiwa okay nomanye naffe yafiirwa maama we so Allah subhanahu wa ta'ala amusaasirire maama we waffe amusaasire era amusonyiwa amazambi agamusobako agamba nti nzikirizibwa okugenda okuyiwako ettaka ku maama wange okuyiwako ettaka mwannyinaze kyaggwa bamuyiwako ettaka maama tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amwongere obuvumu amusaasire amwanguyize olugendo olwo okuyiwako ettaka kyaggwa ekyasigalawo mwannyinaze bakiyita kumusabira gwe kyolina okukola kuyitiriza nnyo kusabira maama ogamba nti nsaba Allah subhanahu wa ta'ala mu lulimi lw'Oluganda maama wange omusaasire era omusonyiwe bw'oba oli mu ssola rabbi ighfir li walwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira byolina okukola kwe kumubaako n'obaako akasente k'okutte mu nsawo n'ogamba nti kano kankasaddaakire maama n'okawa omunaku n'ogamba nti empeerezi kavamu zigende ewa maama byolina okukola kwe kukwata omuti n'ogusimba n'ogamba nti maama empeera zonna eziriva mu muti ogwo abalira ku miyembe zigende ewa maama byolina okukola kwe kukwata sente n'oziteeka ku muzikiti n'ogamba nti sente zino zizimbemu omuzikiti sente empeera ezivamu abasaliramu bonna empeera zigende ewa maama wahakaza ebyo olina okukola byolina okuteekako omulamwa mwannyinaze ebyo olina okuteekako omulamu ennyo maama agenda bifunamu empeera mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wabula bw'oba ogenda agamba nti ogenda kulambula maama we baamuziika ekyobusiraamu tebukigaana genda olambule maama we baamuziika bw'otuukawo era okkirizibwa ogamba nti maama nsaba Allah subhanahu wa ta'ala maama Allah akusonyiwe akusaasire ebyakusobako wamma hadithi eri egamba nti la'ana Allahu zawarat al-qubur nti abakyala tebakkirizibwa kugenda ku ntaana aga masala mawanvu era kugamba nti gwegenda olambule omubozi e Uganda olambule entaana maama we bamuziise naye tokolerayo ebya haramu beera nga weewala okubirayo emiranga n'okukolerayo ebya haramu wallahu ta'ala a'lam Kagwa Ibrahim abuuza nti musiki wa Abu Hatim yalamulwa atya kyebayita musiki Kagwa musiki ebandongo musiki saagala otabule kyebayita kuyimba no musiki kyebayita musiki kwe muntu okutabika ebigambo n'endongo ndowooza kyekyo naye kibayita kuyimba omuntu okutontoma asobola okutontoma ebigambo nga talina kikola ki talina ndongo yonna gy'ataddemu tolaba nti Qur'an gye tusoma omuntu asoma eddoboozi nga ddungi n'owulira nga ebigambo ebikunyumira wahakaza n'omuntu asobola okwogera ebigambo ebyo n'aba nga alongoosa eddoboozi mu mbeera efaanana bwetyo naye nga tatadde mu ndongo fahaza jaiz ekyo kikirizibwa mu busiraamu tekirina buzibu ebbanga lyaba nga tayimba nnyimba za mukwano naye kasaatabikamu ekivuga fahaza haramun ekiba tekikirizibwa mu busiraamu kasaatabikamu ekivuga kiba tekikirizibwa kaabaani kaabe mufuti kaabe sekagundi kaabaani kasaayimba oluyimba natabikamu musiki ekigambo ekyo tekikirizibwa wabula kasaaba nga nashid buyimba obuyimbibwa ng'era mwannyinaffe abuuzizza ku bukasiida bw'abaana abato abawarabu agamba nti obubukkirizibwa tebulina buzibu ebbanga ly'oba nga tebuliimu bivuga na ndongo n'ebifaanana bwe bityo wallahu ta'ala a'lam ebivuga obusiraamu bwabigaana bwakkirizaako amataali gokka nga gali ku mbaga ey'okusika ey'obugole oba nga gali ku lunaku lwa Eid ate nga bagakuba bakyala wahakaza sagala bibuuzo bibe bingi nnyo ku nsonga eno awo wengikomeza kubanga ejja tutabula obwongo so musiki ndongo ekivuga kyonna kiri haram ebivuga byonna biri haram tebikkirizibwa singa bitabikwamu amaloboozi wabula amaloboozi singa bagaba gokka ag'omuntu nga muntu ayogedde amaloboozi ge n'ayimba obuyimba bwe fahatha jaizun fi lislaami bila mahal Amina Muhammad yabuuza nti yabuuza qasida Mina Muhammad yabuuza qasida Yahya Ladi yabuuza nti
ekibuuza abuuza nti embwa ekibuuzo kino twakireta wiiki ewedde tukinyonyola tugamba nti Yahya twagamba nti omuntu obusiraamu kye bwalaga kwe kukomba alwalghu okukomba mu kintu embwa singa eba ekombye fil ina ekombye mu kyombo obusiraamu bwalaga nti ekyombo ekyo kyoza emirundi 7 nkiddamu nti okuwunya obusiraamu tebwakwogerako ate kyebutayogerako ffe tetukibuuza obusiraamu kyebutayogerako tokibuuza bwayogera ku kigambo kya kukomba ate kukomba ku kyombo kukomba mu kyombo olwokuba nti oba ogenda kiriiramu kati gwagenda okiriiramu oyinza okufuna obulwadde buli obw'embwa obusiraamu kyebwagendereramu naye okukomba okuwunya embwa nejje nekuwunyako ku lugoye tetugamba nti ogenda kulwoza emirundi 7 nedda yadde okulukombako tetugamba nti ogenda lwoza emirundi 7 ekyo obusiraamu tebukisomesangako obusiraamu tebukisomesangako nti embwa ekombye ku lugoye obusiraamu bwasomesa ku mbwa kukomba mu kyombo Yahya tetutabika bintu bino obusiraamu buli open tetutabika bintu kubitabika kukomba n'okuwunya okukomba kuli ku kyombo tekuli ku lugoye okukomba kuli ku kyombo tekuli ku lugoye tekuli ku mubiri wallahu ta'ala a'lam. Esha abuuza nti abuuza nti tugenda kuzuukira nga tuli skeleton bamusomeseza nti tugenda kuzuukizibwa nga tuli hufaatu urraatu ghurla nga tuli bukunya kati abuuza nti ate yali amanyi tugenda kuzuukira nga tuli skeleton nedda teri agenda kuzuukira nga tuli skeleton wabula enzuukira erimu stages stage esooka kwe kuba nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kulagira emibiri gyonna gidde ku magumba gonna gadde ku ntaana zaagwo omuntu agende nga ave mu ntaana nga magumba meereere abeere ku ntaana ye nga magumba meereere fine ekyokubiri Allah agenda kulagira emibiri gyonna gyambale emibiri gyagyo amagumba gaagyo emibiri gigenda kwambala amagumba omuntu abeere nga kiri awo kiwuduudu tekiri mu mwoyo oluvannyuma Allah alagira emyoyo gyonna giyingire mu mibiri gyagyo olwo nno omuntu aligenda okutunula ebweru ng'alaba abantu bangi Allah amugambe nti katiimuka tambula ogende nga tugenda tuwolekera eyo Allah subhanahu wa ta'ala yali batusazeewo okuwolekera insha Allah ta'ala tusobola kitibwa Allah subhanahu wa ta'ala twanguyize olunaku olwo kati kusituka bwo togenda kusituka ng'oli skeleton kuba togenda kusituka nga wabula ogenda kusituka ng'oli full body ng'omubiri gwo gwonna gujjudde ennyama kweri omwoyo kweguli amagumba kwegali naye nga toli mu kagoye konna nga tolina kagoye konna oluvannyuma olyoka otambule omukazi n'omusajja Aisha agamba nti ya Rasulallah arrijalu wannisa abasajja n'abakyala nga ffenna tuli wamu tugenda buli omu alaba ku bwerere bwono n'ono alaba ku bwerere bwono nabbi namugamba nti Aisha biveeko al amru ashaddu min dhalika ekintu kigenda kuba kizibu nnyo tulowooza nti kyaku muntu teri agenda kuddaawo okutunuulira bwerere bwa muno nti gundi ono nga yakula gundi ate ye nga Mungu yali hakaza tebiriyo ebyo wabula omuntu yenna agenda kuba nga aliko ekyo kyenna Allah nga bwegamba nti likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni buli omu agenda kuba nga anoonya ki ekimutaasa kikyayinza okuba nti ayitawo nakyo. Abubakar abuuza nti omuntu bw'afa ng'abadde mwononefu malayika zimugyamu zitya omwoyo bw'otunula hadithi ya Bara Abubakar bw'otunula hadithi ya Bara ibn Azib radiyallahu anhu Bara ibn Azib radiyallahu anhu atulaga enfe bbiri malayika zimuyisa bubi nnyo nga Allah bw'agamba nti wannazi'ati gharqan wannashitati nashtan. Omuntu ono bw'afanga Allah subhanahu wa ta'ala ng'abadde mwononefu afuna obuzibu bungi mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala afuna ebizibu bingi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala mu byo Allah bye yatugamba nti walaw tara idh adh-dhalimuna fi ghamarati al-maut wal malaa'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzawna 'adhab al-hun Allah قامت ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت
singa wali osobola okulaba olunaku nga omukafiri abadde avaamu omwoyo wal malaikatu basitu aidihim nga bamalayika basutudde bakutte emyoyo gyabwe bagolodde emikono gyabwe nga babagamba nti akhriju anfusakum nga babagamba nti mujjeemu emyoyo al yawma tujizawna azaba alhun mugenda kusasulwa ebibonereza ebiruma bima kuntum taquluna ala allahi ghayra alhaqqi wa bima kuntum taksibun kakati Allah subhanahu wa ta'ala awonno omuntu agenda kubanga amanya ekizibu kigenda kuba kimutuukiridde nga bamalayika bagenda bamukuba bagenda bamuyisa bubi nga Allah bagamba nti wannasi'ati gharqan dalila abamalayika bannalukandula abakandula emyoyo gy'abakafiiri nga bagijjamu bubi nnyo النازعات غرقا والناشطات نشرا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا هكذا الله سبحانه وتعالى أبو يقرأكم أبو براء بن عازب يقرأ حديثي قامت ملائكة سنغابا بانغا بزوك جمو ويقوم مكافيري بجانغا سود الوجوه omukafiri oba omwononefu yenna ng'abadde musiraamu naye nga mwononefu mwenzi mubbi muwemuzi kakunge bagenda bamalayika kujja sudul wujuh ng'ebyenyi byabwe byeddugavu nnyo zigizigi batuule mudda basarihi amaaso g'omuntu we gakoma omuntu abalabe atandika okwagala okudduka nga takyasobola kudduka bamalayika bamuziizeeko dda nga ye abalaba naye nga ffe abantu abaliwo tetubalaba Allah kyagamba nti wanahnu aqrabu ilayhi min habli alwari wanahnu aqrabu ilayhi walakin la tubsirun nga tuli kumpi nnyo n'omuntu oyo naye nga mu abantu abaliwo abali okumpi temusobola kutulaba kulaba Allah kulaba malayika ba Allah subhanahu wa ta'ala kati bamala okujja ne bajja ne sandanga nzirugavu mpaka sallallahu alayhi wasallam byonna yabinyumya malayika ne bajja ne baziteekawo ne batandika okukuba omuntu ono nga bamukonkona bamukuba ennyondo bamukuba amagulu bamukuba omutwe bamukuba mu kiwato bamukuba buli kiyungo kyonna nga bamugamba nti mwoyo gwe vaamu gwevamu kyovolaba nga omuntu omwononefu afa alwana afa bamukuba afa muyonta nnyo ze ndakyusa omutwe naguza eno nga bamalayika bamukuba takyalina kyakukola aleekaana akaaba naye oluvannyuma bamalayika bamala ne bamugjamu omwoyo era bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala n'amutwala embeera mbi abooluganda yeetaaga ennyo omuntu okwegendereza okwegendereza nga omuntu tannaba okutuuka kufa kyenabagambe mu ntandikwa nti bannanga obudde butuweddeko buli omu yerivaizinge alaba ofaanana otya ambange yessaawa omuntu okuba nti takyayambala mini takyayambala mpale tokyayambala nga bw'oyagadde tokyekubya bifaananyi ng'omanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala yabigaana omuntu ng'oli musiraamu obusiraamu mulubukwate abooluganda bugenda otutaasa mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala omuntu ali mu kalaasi noba nga tokyayambala mini oli mu kalaasi bakujjukiza enkyaneggula ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala noba nga gwokyalina obwensi kyali mu bwensi kyakhe abooluganda batya Allah subhanahu wa ta'ala tutya Allah w'ekitiibwa subhanahu wa ta'ala tugenda kusinkana Allah jalla wa ala nga Allah munyiivu gye tuli nga naffe tuli banyiivu bukambu gyali naye nga tewakyali kyakukola tewakyali wakudda tugenda kugenda mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala Mutaasa Kafeero obuuzizza ebibuuzo 8 nange ng'omuntu mbuliddwako kyenzijamu okwanukula kubanga ebibuuzo twagamba 2 insha Allah ta'ala kangoberere etteeka ebibuuzo bino 8 ndeke kubiddamu insha Allah ta'ala Sheikh Mutaasa Kafeero oboolyawo nga enkya onoobuuza swesande onoobuuza 2 insha Allah ta'ala ndisobola okubyanukula kubanga kati wengamba nti nyanukuleko kino ate oyinza okuba nga gwosinga kwagala kiri kati insha Allah ta'ala wiiki ejja ojja kubanga ombuulya byosinga okwagalako okwanukula tetuyinza kwanukula ebibuuzo byonna ntubimalayo okuba omuntu aba n'ebibuuzo bingi naye bw'obibuuza byonna omulundi ogumu obudde buba bugenda tukaluubiriza okuba nti tusobola okwanukula ebibuuzo ebyo insha Allahu ta'ala. Abdu Katende abuuza nti abantu okusooka imaamu ku kiyungu balaba nti abantu basooka imaamu ku kiyungu batola salaamu ne batola salaamu eno kiramulwa kitya Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti abo bagenda kuzuukizibwa yawma alqiyama nga balinga mbizzi
so omuntu okusoka imamu ku kiyungo tokkirizibwa kikyamu zambi ddene omuntu okusoka imamu ku kiyungo olina kumala kulinda imamu agambe nti Allahu akbar okakasa nti imamu akakkanye ku kiyungo nawe oluvannyuma naawe n'olyoka ova ku kiyungo n'ogenda ku kiyungo ekirala bw'ogenda ku kiyungo nga imamu tannaba nga gwe omusooseyo oba ogenda kuba nti ogenda kuba okoze ekitali kituufu n'esswala yo Allah subhanahu wa ta'ala ajja gigoba so olina kubeera nga imamu gwe omusooka akusooka ku kiyungo nawe oluvannyuma n'olyoka omugoberera tekikirizibwa muntu kutola salaamu nga imamu kuva mu ssala nga imamu tannava mu ssala imamu yalina okusooka kuva mu ssala tulaba nti bwagamba nti salaamu alaikum wa rahmatullah gwe tannaba kutola salaamu tannaba kukyusa mutwe gwe gwe n'omusookayo tulaba nti oba ovudde mu ssala nga tannaba n'esswala yo ebeera nfu so teba ntuufu olina kuba nga ogoberera imamu إنما جعل الإمام ليؤتم به نبي قام صلى الله عليه وسلم أنت إمام يتيقواه كغبيروا فإذا كبر فكبروا وقامت الله أكبر نمو مقامت الله أكبر وإذا سجد فاسجدوا وقامت وقامتكم فيكو سجود ونمو مقامتكم سجود وإذا ركع فاركعوا sotokirizibwa kumusooka ku kiyungo bw'omusooka ku kiyungo ogenda kuzukirizibwa yamal qiyama ng'essola yo teyakugasa ng'ekyenkyo kiringa kyenkyambizi